agulumizibwe aweebwe ekitiibwa Katonda affe oyo omulungi omusaasizi omukumi waffe ate era mukwano gwaffe atubeererawo mu biro ebyokulaba ennaku weewaawo n'ebyokusanyuka. Tumwebaza kubanga tukumye nga tukyali balamu n'atuusa ne ku ssaawa eno nga tukyassa omukka ogw'obulamu. So nga ate siffe abalungi ennyo abasaanidde naye ekisa kye nakwagala kwe ebyo bitukuumye n'okubeera nti tutuukiriza ekigendererwa lwaki tuli mu nsi muno. Nsanyuse okulabako omwagalwa waffe alaba program Bible egamba ki webala okutuukirawo n'olunaku olwaleero nga tuzze okuyiga okutuula ku bigere bya Kristo Yesu okwetwalira ekigambo kye nga bwe kiri n'okulaba nti twongera okukyusa ku mmeme zaffe n'emitima gyaffe ogyolekeza Katonda nga tuwulira ekigambo kye nga bwe kitulagira era nga bwe kituluŋŋamya okusobola okulaba nti tuzimbibwa mu by'omwoyo. Maureen Namutebi ntuddewo mu programu eno okugikutuusaako n'olwaleero akyali ewala nkwegayiridde yanguwako otooke kubanga obudde bwaffe bulijjo buba bumpi tebutuganya kutuula wano bbanga ddene. So sembera mangu kwata Bayibuli yo ekkalaamu n'ekitabo osembere kubanga essaawa ey'okuyiga yatuuse dda. Tugenda kwebuulirirako mu Luka essuula ey'omukaaga nga tujja lunyiriri olwana mu 7. Agamba bw'ati Luka essula ya 6 olunyiriri 47 kantandikire ku 46 ng'agamba nti era mumpitira ki mukama wammwe muka wammwe so nga temukola bigambo byenjogera. Buli muntu yenna ajja gye ndi n'awulira ebigambo byange n'abikola n'abalaga gwafaanana. Nkiddemu omulundi gumu agambye nti neera era mumpitira ki nti mukama wammwe so nga temukola bigambo byenjogera. Ebigambo bino byali bya Mukama waffe Yesu Kristo yennyini ng'abyogera nga yeewuunya ekyatuuka ku baana b'abantu nti byayogera biringanga ebyayita mu matukutu okumu ne bifulumira mu kulala kubanga tulemereddwa okubikola nga bwe bitugwanidde okukola. Abaana b'abantu badda mu kuwakana ne bawakana ne Bayibuli naye nga tebaagala gijjamu byakuyiga nga Mukama bw'ayagala bayoge. Kyavudde abuuza nti kati mumpitira ki mukama wammwe nga byenjogera temwagala kubikola temwagala kubikwata. Naye gwe omulabi wange wa programu eno kansuubire nti ate gwe oli wanjawuloko kubanga awo twavaawo dda. Wano twasayininga ne tugamba nti tugenda kujjanga ku bigere bya Kristo tuyige kubanga ekigendererwa kyakulaba nti twongera okwogiwazibwa mu bwongo olw'okwongera okutegeera ekigambo kya Katonda. So gwakyekuumiddeko Mukama waffe yeebazibwe ayongere okunyweza mu lugendo olwo naye gw'atannaba naawe tokoowoola obeere serious n'ekigambo kya Katonda kubanga Mukama waffe ebigambo bino kaabyogedde wano aliddamu era okubyogera n'agamba nti muve wendi kubanga mmwe temwammanya temwawuliriza nga bye nayogera. Naye kikafuuwa ekyo ffe abalabi ba program Bible egamba ki okututuukako. Webale nnyo okubaawo. N'olwaleero twakkalidde dda n'omusumba waffe Ivan Sebagala Samuel nga yatuuse dda mu studio zaffe. Amina. So tusanyuse okukulabako. Amina nnyo. Esebo. Nange nsanyuse basisinkanako wano. Amina. Mukama yeebala abakuumi. Atukuumye bulungi. N'abatulaba tubeebaza. Weewaawo. Kubanga batugoberedde. Bwe kiri. Era tusaba beeyongera okubuuza ebibuuzo. Kubanga tumanyi nti bwe babuuza olwo programu yaffe eyongera okubeera ey'omugaso gye bali. Tutumira abatulaba nga bayita ku YouTube, abatulaba nga bayita ku Facebook, abatulaba nga bayita ku app yaffe, abatulaba nga bayita ku TV zaabwe na buli omu wasinzamu bali ku TikTok. Waliyo abasala mu programu zino programu eno yemu ku programu esinga okusalibwa ne bagiteekamu clips ne bagabanyizaako abalala zikunukiriza akakadde akalamba. Amazima ge tulowooza nti buli muntu yenna akola ekyo asaasaanya bubaka bwe kiri kubanga programu eno yakusaasaanya bubaka eri nsi. In fact buli asaasaanya musomba ateeba mu ggolo yaffe eya Telefina 3ABN kubanga bwe bubaka bw'abamalayika abasatu mu mulembe gwaffe eri ensi yonna. Amina. Essebo. Mukama so mutukola bulungi mikwano gyaffe mwebale nnyo abakola ekyo abadde tannaba weeyunge ku mugendo kubanga kyatugwanira okukola. Essebo ndoza k'obabuuzizzaako kituufu katutandike n'okusaba. Oyogere naffe ayi Katonda otuyigirize okuyita mwoyo w'omutukuvu. Ebigambo bino bitegeerwe era bimanyibwe. Tuleme okubeera abawulizi b'ekigambo naye nga tuli bakozi.
mazima tugoberere Mukama ekigambo kyo tuwangule ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye. Amina. Programu yaffe tugenda gitandika musomba n'ekibuuzo. Omulabi waffe kye yatuweereza ng'agamba nti singa mba musawo kale musirikale oba firefighter omuzikiriza w'omuliro azikiriza omuliro otyo ne bampita ku sabbiiti okutaasa obulamu otyo kyava abuuza nti kubanga nti okutaasa obulamu ku lunaku ng'olwo nsobola okugenda kubanga nti kirungi okukola obulungi ku sabbiiti. Tumwebaza okubuuza naye ayongeddeko nakano agambye ssente ezinsasulwa ku olwo nzikole ntya anti olwo kati bamuyise kukola mulimu. Tweyanzizza nnyo olw'ekibuuzo kyabuuzizza. Esebo kino kyabuuzizze tuziyita rare cases ng'abasajja abafalisaayo bwe baabuuza nti endiga yo bwegwa mu kinnya ogikola otya? Endiga okugwa mu kinnya omuntu yayinzanga okulunda n'amala emyaka 10 nga teriyo ndiga egudde mu kinnya. Kati n'okubanga gwe wekka gwaliwo mu poliisi yonna eya Uganda oba mubazikiriza omuliro bonna kubanga abazikiriza b'omuliro abantu abali ku shift wakati w'okuwulira essimu y'omuliro n'okutuuka mu mmotoka esimbule babawa obusekenda 30 abali ku shift kwolwo. Kati mu advent obakola bakushifti ababakukanisa kubanga tebasobola abazikiriza b'omuliro toyinza kubanga bwakyali wasigaddewo ano banga oli kukanisa yo bokyaliwo ngokolawo. Kati what am I saying? Those are rare cases. Byebimu ku bintu nga oyinza n'okumala emyaka 5 nga tobirabye naye kale kyagamba kangeze kati ntereeza ekibuuzo kati ageza bugeza nga kibaddewo newankwadde nga si kyangu kuba naye kale nga kibaddewo anti era bw'aba akikoze aba asoose kujeemera sabbiiti n'abeerawo okujjako ekyo naye kale kangeze neyefuula available esawa yonna w'oyagala okusinza Katonda we era agenze ne ku kkanisa okusinza ageza bugeza kubanga si kyangu kuba naye kale kageze bamukubidde mu basawo bonna abali mu ddwaliro eryo yeyekka yali okumpimpi asobola eddwaliro temuli musawo yeye musawo asigaddeyo mu nsi kati ageza bugeza nga yeyekka so katugenda kukiddiramu mu perspective eyo so tetugenda kukiddiramu mu perspective yakusoboka kubanga si kyangu kusoboka naye tomanya 1 in a million chances things happen kati in case nga emirimu gyakola gyetaaga emergency akola atya kandoza kibuuzo kye tuba tuddamu naye byonna byayogeddeko ebya emergencies bituukidde ku kintu eki kiyitibwa bulamu ataasa buki ono musawo omulwadde azze yeetaaga oba mmotoka yemukubye yeetaaga attention immediate aleme kufa azikiriza mulira abantu gugenda kubasiriza yeetaaga okudduka ataasa obulamu bintu bina byogeddeko ebadde byakutaasa bulamu kale katusomeko mu kiseera ku sabbiiti obanga obulamu butaasibwa oba nedda bikula mu Matayo essula y'e13 onyolo 11 okutuusa ku 17 tusome ku kyafaayo tulabe Yesu kiki yakola ku lunaku olwa sabbiiti bwe kyalinga yeetaaga okutaasa obulamu olunyiriri olwa 11 yagamba atya 11 agambye bw'ati n'addamu n'abagamba atya mmwe muweereddwa okumanya osomi Luka mwaze kugambe Matayo bambulira kyosoma tekikodde si kyekyeneetaaga Luka 13 soma Luka 13 lwe 11 mpaka ku 17 agamba atya agamba bw'ati era laba omukazi eyali yakalwalira dayimoni ow'obunafu emyaka 18 ng'agongobadde nga tayinza kwegolola n'akatono. Awo Yesu bwe yamulaba n'amuyita n'amugamba nti omukazi
osumuluddwa obulwadde bwo. N'amussaako emikono amangu ago nkazi n'aba atya n'aba mugolokofu otyo n'atendereza Katonda. Genda mu maaso. Naye omukulu w'ekkuŋŋaaniro bwe yanyiiga kubanga Yesu awonyezza omuntu ku Ssabbiiti, n'addamu n'agamba ekibiina nti waliwo ennaku 6 ezigwana okukoleramu emirimu. Kale mujjirenga ku ezo okuwonyezebwa, naye si ku lunaku lwa Ssabbiiti. Naye Mukama waffe n'amuddamu n'amugamba nti bannanfuusi, buli omu ku mmwe ku lunaku lwa Ssabbiiti tayimbula nte ye oba endogoyi ye mu kisibo n'agitwala okuginywesa. Era oyo omwana wa Ibulayimu eyasibibwa Setaani, laba emyaka 18 tagwanidde kusumululwa mu busibe obwo ku lunaku lwa Ssabbiiti. Omukazi mulwadde emyoyo emibi gye gimuleetedde okugongobala, not necessarily nti yazaalibwa bw'atyo, naye emyoyo emibi gimufunyizza tasobola kwegolola. Eyo yali emergency. Oyo yali teyeetaaga operation ya ddwaliro. Eyo teyali nsonga yakuba nti yazaalibwa bw'atyo. Eyo yali nsonga yakugoba Sitaani. Azze mu kiseera ekyo watuukidde mu maaso ga Yesu n'afunya omukazi emyaka 18 amwezinzeeko. Yesu bw'atunulira omukyalo ono nga yeetaaga emergency, kubanga bwe kituuka ku mwoyo omubi awo tewali ataasa, awo tewali musawo, tewaliwo omutima bamusiigeko ka vikisi. Awo Yesu yateeka okukola. That was an emergency. Ate nga nekiseera n'omukyala walabikiddeko mu maaso ga Yesu. Bw'ate walina omukisa mulala. Yesu n'awonya omukyalo. Yesu bw'amala okuwonya omukyalo, kino kituyigiriza ekisonga esooka nti ku lunaku olwa Ssabbiiti buvunaanyizibwa bwa buli agikuuma okuwonya obulamu obuli mu kabi. Okuwonya obulamu obuli mu kabi. Si kulwa ng'olindako n'otabutaasa. Era bw'otataasa bulamu n'amakulu ga Ssabbiiti oba togategedde. Kati kangeza omusajja ofuluma mu nnyumba, mukyala wo n'aluma okuzaala. Ng'okola otya Ssabbiiti ng'ogenda ku kituuti ng'omukyala omulekaawo essaawa egenze ey'okusinza n'okola otya awo teba basaawa egenze. You're responsible to save life. Bw'oba oli musawo ng'oli ku kkanisa ne bakubira esimu ne bakutuukako ne bagamba nti omulwadde gwe wekka mu nsi yonna gwasigaddewo okuyamba, tekyali mulala. Kale katugambe oli ku kiriniki yo. Kale oli ku kiriniki bamuleese ku kiriniki yo. Ogaddewo ozze okusinza. Okiwulira ne bagamba nti waliwo omukyala wali ku mulyango omwana amuyitamu. Ntegeerekese bulungi, dduka emisinde ogenda owonye omwana oyo. Kubanga tewakoze puroguramu na muntu kujja, tewandisewo na kipande nti mujje leero, naye waliwo obulamu bwetaaga okutaasibwa. Obufunza okutaasa obulamu ku Ssabbiiti, ekyo tekirina mutawaana. Era kyova olaba nti Yesu baamuvunaana. Kati Yesu n'ababuuza ebibuuzo eby'amagezi. Era ekigambo kyakozesezza wano gwe wali agambye bakirowooze. Naye wano agambye bakuusa mmwe. Bakuusa mmwe, hypocrites. Endiga zammwe muzitwala ku mazzi kubanga ensolo buli lunaku erina okulya n'okunywa. Kituufu. Kati Yesu abagamba nti ku Ssabbiiti amateeka gammwe ge mweteerawo gabagamba nti tewali buzibu bw'otwala endiga okunywa, naye amateeka ge gamu ne gaziyiza agenda okufa okuddizibwa obulamu. Ate nga mwana wa Ibulayimu. Yesu kyava agamba nti bannanfuusi mmwe ebirowoozo byammwe ne birowooza ku ndiga okusinga n'omuntu ng'ate omuntu ly'ezzadde lya Ibulayimu. Muli bakuusa baddala. Kati kino kitegeeza ki? Kino kitegeeza nti ku lunaku lwa Ssabbiiti Katonda alutuwadde tusobole okulukolerako ebirungi ebinaataasa obulamu n'okulokola abalala. Y'ensonga lwaki ku lunaku lwa Ssabbiiti Yesu yayogera ebigambo mu Matayo 12:12. Tusome Matayo 12:12. Agamba ati agamba
12 agambye nti no otyo omuntu tasinga nnyo ndiga. Omuntu tasinga nnyo. Kale ekirungi okukola obulungi ku Ssabbiiti. Omuntu tasinga ki? Ndiga. Omuntu tasinga nnyo endiga. Endiga ne muzirabirira, ne muzijja mu kinnya, ne muzitwala ku ttale ne zirya, ne muzitwala ne ku mazzi ne zinywa ku Ssabbiiti, ne mubanga temukoze ensobi. Ate okuwonya omuntu neba nsobi. Kati obuzibu tebuli ku Yesu. Obuzibu tebuli ku Ssabbiiti. Obuzibu tebuli ku gobawonya. Obuzibu buli ku ndowooza y'abannanfuusi Abayudaaya. Waliyo abantu abakozesa ennyiriri ezo abalekerera enjalira eri ku biso byabwe ne balengera akasubi akali ku lyabwe. Exactly. Kati emboozi eyo oba ekyafaayo ekyo waliyo n'abakikozesa ne bagaa temulaba Yesu ku Ssabbiiti yawonya omukazi alwadde olw'ekyo kati nange tekukugulawo akeedi ntandika okukola kubanga nange era nfaanananga awonya obulamu. Olidde omuntu afaanana bw'ati kati oyo afaanana omuntu addidde endiga n'agisuula mu kinnya. Wali kuteeka endiga n'ogyetwalira n'ogisuula mu kinnya n'osobola okujja okugijjayo ebakubuuza nti okola gye towa endiga yaguddeyo naye nga guba gisuddeyo. Kitegeeza nti wateeseteese bw'oteekateeka okukola by'oyagala ggwe ku lunaku lwa Ssabbiiti kitegeeza nti obudde obwo Katonda bwe yawula okuba obubwe obukoleddemu ebigendererwa byo. Naye bw'otomezebwa ekyetaaga eky'obulamu n'omubiri okutaasa obulamu ekyo kikolebwe kubanga kirungi okukola obulungi ku lunaku lwa Ssabbiiti. Ensonga lwaki enjala bwe yaluma Yesu n'abayigirizwa kate bafe. Bayibuli egamba nti enjala n'ebaluma baali batambudde nno. Senaariyo eyo egenda okubeerawo nga bamaze essaawa ezigenda okunuukiriza 48 nga tebalya. Jesus was a very busy man. Ebintu ebyawandiikibwa ku Yesu yabikolera mu myaka 3 n'ekitundu. Ne bakugamba obikolere mu myaka 3 n'ekitundu Yesu bye yakola. No man has ever succeeded. Musa ebimuwandiikibwako ebitabo yali yeetaaga emyaka 4. Yes. Daudi awandiikibwako mu byafaayo bye naye in a span of centuries. Yesu byonna bye tumwogerako yabikolera emyaka 3 n'ekitundu. Kyovola Musumba tetulinayo tulabako Yesu okujjako mu lyato lwe yeebaka. Onoonya n'ekigambo yeebaka. Buli lw'osoma n'ogamba yali mu kusaba. Ekiro abeera mu kusaba, emisana abeera mu misana. Atambudde agenze olugendo gindi. Omanyi kye bayita okuwonya abalwadde ebibuga 10. Dekapooli. Oli omwami ye bambi. Simanyi obanga omwana w'omuntu yafuna ku tulo. Naye kye ŋŋamba kiki? Essaba nga zigenda 48 nga tebalya. Ekyamazima nga obulamu obw'omubiri bwe bugenda kuggwaawo. Ne basanga ebirimba baga ti mwategedde bane buli omu afune kyafuna tufune kye tugayaako otherwise tuyinza obutatuuka gye tulaga. Kati Yesu n'anoga ebirimba mu nnimiro ne balya. They are saving life. Tetulina otusoma walala tekati ku buli Ssabbiiti ne bagendanga mu birimba banoge. Awo Yesu wabajuliza Daudi. Daudi yali ku mmere y'omuyekaalu nga tesina muleevi naye n'atafa kuba Katonda yakitunuulira nga Daudi ataasa bulamu. Si kiruubiirwa kya Daudi kulya mmere era teyaddayo. Era singa Daudi yaddayo nagali migati nga luli nagirya muveeyo ndye Daudi yandivuddeyo nakigende. Kakati okuwonya ntegeregesa bulungi omukazi ono ku Ssabbiiti kwali kusumulula bulamu. Tegwalina mulimu gyanjawulo nga bulaba Dawudi kulya n'okunoga ebirimba. Kati kirungi okukola obulungi ku lunaku olwaki olwa Ssabbiiti. Ebimu ku bintu ebirina okukolebwa ku lunaku olwa Ssabbiiti is restoration of life. Kubanga ku lunaku olwa Ssabbiiti tuwummula nga tujjukira okutondebwa kwaffe. Naye tegeera nti ekibi kyatwonoona ne kitudifoominga. Kati Katonda addamu tutonda buto okuyita mu Kristo Yesu ng'atereza endowooza zaffe kati olunaku olwa Ssabbiiti agamu ku makulu gaalwo kwe kuzzaawo Maureen full restoration of her mental, physical and spiritual life. We'll rest for the physical rejuvenation.
and we worship for the spiritual experience. Okay. But again, even the emotions, no zino okujjanjabwa. Kati omukazi asibiddwa omukono gwe nga gukaze, oyo physically akoseddwa. Sabbath should be used to restore her life. Era yengeri Yesu actually gye yayitamu okubuulira omukyalo ono obulungi bwa Katonda. Era omukyalo aba butakikola yakkiriza Kristo. Era aba butakikola ndowooza Yesu yandivuddewo omukyala nga omwami ono abadde ati abalala abawonyanzerera nzandabyeko ki. N'omugaso gwa Kristo eri omukazi ono gwali tegujja kutegeerekeka. Okay. Omukyala dayimoni zimuyigganya. Yesu ajja zimugobyeko omukyala ateredde. Waliwo omulimu omulungi ogusinga ogwo ku lunaku lwa Sabbiiti. Waliwo omulimu omulungi ogusinga okugamba omuntu emyaka 38 ali ku kidiba tawona n'omugamba nti weetika ekitanda ky'ogende. Waliwo omulimu gwonna omulungi ogusinga okuzaawo obulamu bw'oyo agenda okufa ku lunaku lwa Sabbiiti. Ate ekirungi bagenda batendereza Katonda. Bagenda okuvaawo nga bategedde nnyo Katonda n'obulungi n'amakulu ga Sabbiiti nga geeyongedde n'okunywera mu bulamu bwabwe. Kale netusaba bannamagye, simanya abasawo, simanya abaki, whenever there is an emergency, to save life. It is good to do good on Sabbath. So sigenda kuba bikompola musonga. Nesitwagala gwe weetegeke. Bweba mission nga bwe. Tebananga omukyala agenda okujja okuza ate amuleete ku Sabbiiti. Muleeta okusawa nga 5 nja kuba wendi. Owa mission akikoza atya? Kakati abuuza owa mission eriwa. Anti kireta perspective y'omusirikale. Anti omusirikale agenze kutaasa bulamu. Owa mission. Eggwanga balirumbye. Okay. Bagenda kutuyisaamu amasasi ffenna bannayuganda. Omusirikale n'agenda akola ekitundu kye okutaasa obulamu. Twayogerako ku ba combatants n'engeri Mukama gy'abalabamu. But we always give advice and we say nti Christians bayinza okubeera nga banani combatants. Bayinza okubeera mu magye nga bakola emirimu emirala. Sometimes zikyali zakkekeza mundu newankubadde nga batendekebwa okukola ekyo. However, Katonda tekirinaako musango gwonna bw'avunaana munnamagye kutaasa ggwanga. Ogwo si musango mu maaso ga Katonda. Okuggyako munnamagye akutte ekyokulwanisa ye n'akikozesa si mu kutaasa ggwanga naye olw'ebiruubirirwa bye ng'omuntu okubba. Ne munnamagye gwe tolaba nga oyomumateeka nga basaba bannamagye okutemula. Ne munnamagye atemula newankubadde nga emmundu wagikozesa. Naye bw'atagikozesa nga constitution bwegazeetinga kumuwa nti emmundu erina kukozesebwa bweti aba naye azizza omusango. Kati abuuza ekibuuzo ekisembayo kati ate ssente. Katono nnyo Musumba nga tonakwata ssente. Twayogedde nti oteekateeka. Kasita oteekateeka okugenda okukola ku Sabbiiti n'ogamba oba omulwadde mmuleete ku nnaku bwe. Naye ate anti tugambye Sabbiiti yakola bulungi. Waliwo aveeri n'agamba ku Sabbiiti bwe naamala okusinza morning hours ndoza mu afternoon nagenda nenkyalirako owooluganda gundi amaze ebbanga nga mulwadde nga simulaba kati mu mbeera efaananako bwetyo ekyo kibeera kitya. Ate kyeŋŋambye nti waliwo ekisinga obulungi ku Sabbiiti ng'omuntu okugenda okusabira omuntu omulala obulamu bw'omwoyo buddewo tekiriiyo. Actually ekitundu ekisinga obunene ekya Sabbiiti twandikimaze nga tukola birungi. Ekindeesezza ekibuuzo ekyo Musumba njagadde kujjawo kali nagamba tugamba toteekateeka naye ate waliwo lwe tuteekateeka. Tulowooza bwe tuti nti okujjako nga kyetaagisizza ekibuuzo kibadde tuddamu kirimu emergency situation. Era ye perspective mwe mbadde nkirabira. Bw'oba nga wandyagadde okukyalira omuntu nga mulwadde tewali nsonga lwaki tumukyalira ku nnaku endala. Bw'oba nga obudde bwe buli Sabbiiti n'olumala nga ate okulira okolayo ebirala kubanga nabyo bingi olina okukuŋŋaana n'abooluganda olina okuyiga nabo mulina enteekateeka mutula mu nkiiko ezimu okuteekateeka omulimu n'ebirala. Ndowooza nti obudde bwa Sabbiiti bwandibadde buziyizibwa ne butateekebwako puroguramuzi nnyingi bwe kibanga zisobola okubeera ku nnaku endala kitugamba naye kireme kubeera kigendererwa kyalo kati kati gabe kiri ekirungi okukola obulungi ku Sabbiiti kakati nze kuva ku 7 mpaka 10 lwateeka okulambula ab'omukyalo lwalambula ku jjajja we gwe yasubwedde okulaba mukwano gwe gwabadde talaba kati ate olwo ekinyusi ekyokukuŋŋaana n'abooluganda ate oba okitta kubanga te mu Sabbiiti mulimu n'ekiseera ky'okukuŋŋaana. Naye singa owooluganda abeera mulwadde nga kyetaagisa okumutuukako ng'abooluganda okumuzzaamu amaanyi nga muddeyo nga mumulabako n'okusabako wamu naye. Naye tusaba nti bano baabuuzizza ye abasawo bannamagye n'abalala ababeera ku duty
si kyangu nnyo si kyangu naye bwe kiba kale nga kirabise abo bagende bataasa obulamu kati abuuzizza ssente ekya ssente kaakati ssente bamusasudde omusaala kaakati ssente ffe tugamba bwe tuti omusaala gwonna ogukuweebwa ekyo kiri gy'oli ne Katonda ne bwe kaba kasiimo tetwagala kuyingira mu human will kyagala genda kulingiza mu bwongo bwo yaweereddwa musaala mubulira kyatekwa kugukozesa nga bagumuwadde naye ze nandi muwadde amagezi nti bw'awulira nga ali guilty okukwata akasiima ako kwolwo ng'asaliddwa omusango Pawulo atugamba ekintu kyonna kyokola kasita kikusaliza omusango oguteekwa kuguvaamu bw'awulira nga ali guilty olw'akasimbi ako akaleete mu kanisa akaweeyo ng'ekirabo ekyokuyamba abantu abalala Tewali amugaana naye sagala kuyingira mu mutwe gwe kutandika kumusalayo yateeka kukola naye wabula muwa amagezi nti akasiima akamuweereddwa bw'abanga asaliddwa omusango mu mutima gwe olw'okukaweebwa akaleete ku kanisa kubanga ekkanisa kyekifo awali senta ey'omulimu gwa Katonda we gutandikira olaba no bwakireeta n'akiteeka mu nsawo y'Omusamaliya omulungi ekigendera kyongere kitaasa abalala abali mu buzibu tekirina mutawaana akireeta akiteeka mu nsawo y'Omusamaliya omulungi kigende kiriisa abayala n'abatalina nsonga yonna ge magezi ge tumuwa kasita abanga azitoowereddwa okikozesa ekirala kangeze ensimbi eziyinza okuweebwa nga facilitation kati gamba olina okuvuga pikipiki ove nansana dduka ogende emulago otaasa omulwadde ne bakuweereza emitwalo ebiri oy'omu amafuta kakati bw'obanga onaatambuzaawo bigere ebiri gikusigale mu nsawo ufuna gy'ogiteeka bw'oyiwa amafuta n'odduka n'otaasa omulwadde weerandeoteekamu ag'ettaano n'osigaza akanaana kati ekyo kiri gy'oli saagala kunyigiriza kusalawo kwa muntu naye kye mmusaba kiri kimu nti bw'obeera ng'osasuddwa ate olw'omulimu gw'obuweereza kiba kirungi nnyo ensimbi ezo ne zibeera nga ziweebwayo olw'okwongera okugaziya obuweereza n'okuyamba abalala kubanga kino okikoze lwa kuyamba tukikoze lwa mulimu gwa kukola because kizze gy'oli kivuga nti ne Yesu teyasasulwa n'abalala tebasasulwa kubanga baakolanga obuweereza buno nga babukola mu kigendererwa eky'okuyamba abantu n'okusumulwa kw'obulamu bwabwe naye ate kitegeeza nti Yesu teyawangayo kitundu kya 10 Yesu yakiwa n'agamba n'abayigiriza basasule sente za yeekaalu n'abagambe ebyakaisali bimugwanidde n'ebyakatonda nabyo mumimuokubawange ekirabo mu kanisa n'abalala bonna bawa naye singa oba osasuddwa olw'obuweereza ate oba okusabbiti oba okuyamba nze ndowooza nti tewandeetaze kufaanana ng'afunye musaala ogonyo nga gukuweeredde olw'ekyo yagamba omuntu aze yeetaaga eddagala kati era ayina oddigula kubanga ate ono alijjawa kati yasudde za ddagala kati oligule akuwadde ez'amafuta gayiwe mugenda oyambe naye we zifikkawo then I think you should bring it to save other lives as well. Musumba otuyambye bangi kubanga kakati n'abamu ku ffe batuyita ogenda okubuulira mu makanisa kati bwe batuuka ne bakuwayo ka facilitation ka transport noga kakati nkoze n'olinyawo takisi y'ebbiri n'ovisaamu ogumu akanaana kati awo osumuludde lwaki ogumu akanaana bw'obanga onaagukozesa ebibyo guweeko ekitundu kye 10 guweeko ekitundu kye 10 kubanga ekyo kya Mukama omukisa agukuwadde kigadde ekyo saagala kuyingira mu birowoozo bya muntu akolenga bw'ayagala ng'omwoyo bw'amuluŋŋamizza naye ng'agamba amagezi tubamuwadde that is if he's guilty of doing so let the money be put in Good Samaritan and do the work to serve the Lord and extend the gospel. Tweyanza nnyo Musumba tweyanzege mukwano yabuuzizza ekibuuzo weebale otubuulizza abantu abawerako tuli bangi abamu obuuli awo tubadde tetukirowoozanga nako naye ko tukibuuzizza olina n'abalala ku ffe boozibudde amaaso weebale nnyo weebalire ddala nga tetunagenda ku kibuuzo kiddako kati sooke tunywe ku lwendo lw'amazzi tukomewo. Katonda ayagala abantu be okusiima enteekateeka y'emmere mu ngeri etalwaza obulamu waffe. Waliwo obukwakkulizo bwe twetaaga okutunuulira eri ffe ffenna abaagala okukuuma obulamu obulungi. Ffenna twetaaga okubumanya era okubuyigako. Obulamu bukolebwa ebintu bingi era ng'ekimu ku byo y'endya yaffe. Kyova olaba puroguramu Effumbiro ekuleetedde engeri gye tuteekateekamu emmere ebyokunywa ate nga bigasa obulamu bwaffe.
Lwaki Katonda ayagala tulye bulungi? Kubanga Katonda atwagala era atwagala nga tuli balamu naffe tusobole okumuweereza obulungi. Okimanyi nti abasiika panjoni kutto abamu tebamuliwa. Bwetyo wamusiikisa ekituufu bw'omala omusiikisa olina muliwa. Ebyo bye bireeta kansa. Gasingira ddala kugalyama abantu amata ge bamanyi ag'ente. Naye ate go kuba ag'ente galina nabyo ebibisa byabo. Naye ate gajja ne kuba wandikiisa side effects. N'ebirala bingi tobusubwa ku program Effumbiro nga tukuleetera abafumbi ab'enjawulo nga batulaga engeri gye tuyinza okuteekateekamu emmere yaffe. Buli lwa Sande essaawa 5 wano ku 3 ABN TV. Nange omwandizi wo Nantume Nora. Kulikayo omulabi wange okyali ku program Bible egamba ki gwe yakatweyongako tukusanyukidde webale kutuuka mu budde ne olaba nga tukwasagana wamu program nga bwegenda okutambula mu ddakiika zino ezisigaddeyo. Naye era njagala bakubiriza nti temwerabiranga nti program eno tubeerangako buli Sande ku ssaawa emu ez'akawungeezi ate era neddibwamu ku buli Wednesday ssaawa 9. Gwe alabika nti n'ogimisinze ekitundu ekisooka osobola okuddamu n'ogikwasaganya ku nnaku ezo. Naye era ne bw'oba togisanze ku terefayinayo osobola okugenda ku YouTube oteekamu ekigambo Avento Productions n'owanulayo program Bible egamba ki ejja gikuleetera ogirabe okuva gyetandikidde paka gye tugenda ogimalira ogirabe mu bujjuvu bwayo. Naye webali kutuuka webali kutweyongako naye gifuula empisayo okubeera nga wano naffe tuyigirenga wamu. Tugenda mu maaso. Owooluganda omulala yatuweereza ekibuuzo. Omuntu yabuuzizza atya? Ng'abuuza nti lwaki okwonoona kwatandikira mu ggulu. Lwaki okwonoona kwatandikira mu ggulu? Lwaki? So si kutya. It's not a how question. Why? Ebibuuzo byonna ebiriko why tebiba byangu kuddibwamu kubanga kitegeeza nti naddala nga bikwatagana ku bwakatonda obanga ayagala okuyingira mu ndowooza y'obwakatonda ne mu ndowooza y'omuntu yennyini yakola ky'obuuzaako. Lwaki Katonda omuntu yamutonda ku lwa mukaaga? Lwaki olusuku Adeni Katonda yaluteeka? Lwaki amazzi Katonda yagatonda nga gayiika buyiisi? Lwaki kati ebibuuzo bya lwaki? Ndowooza oba yandibuuza how. Kijja kitya era kiyinzika kitya nti mu butukuvu ate mwe mwava ekibi. Naye situwagala kumubuuliza kibuuzo kyatabuuzizza kubanga ayinza okubeera nga kirinako ansa. Ate awo yandikibuuziza musumba oba ayagala kibeere confirmed. Ndowooza ayagala kikakasibwe. The question is why. Why ebeera nzibu singa abuuziza how. Because how could sin happen in a righteous, sinless environment? Ekibuuzo kyandibadde kyangu okuddamu. Naye why? Abuuza ekibuuzo nti lwaki ekibi kitandikira mu ggulu. Ekyamazima kiri tetuyinza kumuwa kuddamu kutereevu kubanga naffe tetuyinza kumanya lwaki Setaani yatandika. Tetulina ngiri gye tumanya lwaki. Era mu bonna lwaki Setaani. Kale Lucifer katugambe era mu bonna lwaki Lucifer yatandika. Ye ate era lwaki yakirowooza nako. Era kyajja kitya. Kati naye mpozi tuyinza okumuwe olunyiriri oluyinza omuwa ku kifaananyi lwaki naffe tukaluubiriziddwa okukiddiramu ku nooti wakibuuliza. Soka omusomereko omugundi namusomera wa Basesalonika kyakubiri sula 2:7. Naye era kale n'ekindi ky'ogambye ekyahawo tujja kukiddamuko. Tujja kusoma waakira olunyiriri nga lumutomanya ayinza okubanga ate kye yabadde agenderedde. Ekyokubiri 2:7 agamba atya? 2:7 agambye nti nno kubanga ne kaakano ekyama ekyobujeemu weekiri kikola wabula kyokka ayinza kaakano okutuusa lwalijjibwawo. Ekyama ky'obujeemu aziyizza kaakano okutuusa lwalijjibwawo. Ekyama ky'obujeemu
weekiri nakati weekiri kikola. Sin is a mystery. Obujeemu si kintu ekirina okumanya kwonna ku kyo nga ne Katonda bw'ali. Tosobola kutuula wansi n'onnyonnyola bujeemu naddala ng'onnyonnyola ku nsonga lwaki bw'atandika na Lucifer. Kubanga era teri nsonga agirina, ate ne Bayibuli teyagituwa. Okay. So kyama Musumba kiyinzika n'okuba nti ne Sitaani yennyini mu ntandikwa yali takimanyi nti atandika kibi. Kiyinzika guyogera mazima. Kuba naye yennyini ayinza okuba nga bw'aba naye Lucifer teyakirowooleza bwe yali atandika okukola byakola. Teyakirowooleza naye yali alowooza nti azaala kibi. Teyakirowoolezako ddala nti kyakola kigenda kuvaamu bino byalaba. Okay. Nedda. Lucifer naye mu kutandika ekibi teyamanya nti kigazi okusinga ne kyalaba. Era ddala kyama. Yalowoozaamu kintu kyangu kyakugaana Katonda byagambye, ate nensigala nga sivudde mu pozishoni yange kakati nangamba nga kyangu nga bw'olaba era naffe bwe tukibeeramu ekibi. Omwana omuwala alaba obulumi nga kyangu okwebakamu na muvubuka. Tusanyusa bulamu, tulya bulamu, tusanyusa bulamu, tulya life awo. Tasobola kumanya obunene obw'ekikolwa eky'eddakiika 10 kye buyinza okuleeta paka ku bannakana ababaana abalizaalibwa. Kati sin is a mystery. Kintu ekigazi Katonda yekka yanaasobola okutonnyonnyola obugazi n'obugulumivu obwakyo, naye n'okutuusa kati naffe bekisaabaanye tetunategeera na bunene bwakyo. Ate weewuunye n'okukinyumirwa kiwooma. Era kibeera kiwoomera kubanga omubiri gulwana okukikola kubanga omubiri guno gwa kibi. Gunyumirwa nagwo ekyo gufaanana, gulwanagana n'ebyobutuukirivu. Naye newankubadde nga tuyinza obutasobola kuddamu lwaki ekibe kitandikira mu ggulu, kubanga tumanyi kyandibadde kitandikira awalala wonna. Yes, nonne essalira eggulu. Naye kye tumanyi kiri kimu kikisooka, olubereberye Katonda yatonda eggulu awamu n'ensi. Tetusuubira kuba nti ekibi kyalitandikidde ewalala okujjako mu bitonde Katonda byatonze. That brings us near to Lucifer. Secondly, Katonda bw'amala okutonda ebitonde byonna eby'omu ggulu ne ku nsi yabiwa ekirabo kye bayita free will, because he's a God of love and justice. Keyword awo Musomba. Bitonde. N'ekyokubiri free will. Ekisooka bitonde. Inaga wazi Katonda abakubaawo yekka. Nga tewali bitonde. Tewandibadde kibi. That brings us near to Lucifer now. Kitegeeza ekibi kyali kirina kutandikira mu bitonde. Naye ate ekiddako ekirala ekitulembeza kumpi ne Lucifer kye kino nti ekibi kyali tekisobola kubaawo nga tewali kwesalirawo, because sin is a decision. Oyongedde okifunza Musomba. Kirulinze out ensolo. Yes. N'ebirala byonna ebitalina free will. N'enswera byali tebisobola kwonoona, byali tebisobola kutandika kibi kubanga tebirina free will. Olaba bwe tusembera Lucifer, tutandise kati okusembera kumpi ne Lucifer, tugenda tusengejja. Ekisooka kyali kirina kutandikira mu bitonde, tewali walala. Ekyokubiri kyali kyali kiyinza kutandikira mu Katonda yennyini. Ekyokubiri kyali kiyinza kutandikira mu bitonde bitasobola kwesalirawo kubanga okwonoona is a decision. Bikaaba lwakubanga abalina free will. Kati ebitonde byonna Bible egamu they are groaning. Okukaaba kwonna ebitonde bikaaba ku lwaffe. Ffe Katonda beyawo okwesalirawo ne tubisalirawo bubi. Wanda tebitwagala. Kakati totandika kugamba. Olaba n'enkoko nayo. Sowanga naye yagize bwekubojja. Wakireka nedda banena tonsembere. N'emmese bwekuwulirako na buli kimu kyonna okujjako ng'omaze okuddayo mu kikula kya Katonda. Oyinza okwagalwa ebisolo. N'omusolo guyinza okufuuka mukwano gw'omuntu.
kasitaddeyo mu kifaananyi ekya Katonda ow'okwagala ne guzuula nti Maureen anjagala guyinza okusula naye mu kitanda bazungu bagirina biyitirivu naye nga tegibalumye kubanga bazzeyo mu kifaananyi kya Katonda bw'otaddeyo mu kifaananyi kya Katonda ensolo esigala mulabewo kale ekibi kyali tekiyinza kutandikira mu mbizzi kyali tekiyinza kutandikira mu misota na biwuka yadde eby'omu nnyanja kubanga byo eddembe ery'okusalawo free will eryo si lyabyo kaakati Katonda bamalayika bonna yabawa eddembe ery'okwesalirawo ate bwe yamala n'aliwa ne Adamu kyabagamba nti yamukola katono okubulako okwenkanankana ne bamalayika kati Adamu ne Kaawa ne baweebwa omukisa gw'okwesalirawo bo bokka kitegeeza mu bitonde byonna Katonda bye yatonda ng'oggyeko bamalayika omuntu yekka yeyalina free will era ekibi kyali kiteeka kutandikira mu ye nejjukira kigenda okujja nga kyabaawo dda kati lwaki kyakisemberera kutandika naggulu kubanga Katonda bamala okutonda ebitonde byonna Bayibuli etulaga Lucifer ne bwe yali afaanana n'ebyo bye yalina n'ebye yali n'ebye yafuuka n'ebbanga lye yali amaze ng'alaba eggulu n'ekitiibwa ekyali kimuliraanyisiddwa n'okubikka ku ntebe ya Katonda n'ebirala byonna bye bamwogerako nga nebimusetinga apart a perfect match okulwanagana ne Katonda ekimu ku kintu ekyali ekizibu kugamba nti Adamu alwane ne Katonda he was far lower down from far lower Adamu tiyalina bw'atandika na kutandika actually wama ekibi kitandika lwa kusinza butereevu kubanga oli yeegulumiza okwenkanankana ne Katonda ndirinnyisa entebe yange eri mu Isaya 13 ne 14 ndirinnyisa entebe yange okusinga eya Katonda kati ebigambo ebyo byonna bw'obitunuulira ebiva mu kamwa ka Lucifer birina connection ne heavenly being nti mu ggulu okusinza gye kusibuka amateeka gye gasibuka obutuukirivu gye busibuka n'obujeemu bwali buteeka kutandikira mu kifo ekyo kibagamba nti gavumenti ezigwa abantu bali wala yatogategeze bannabyabufuzi bonna gavumenti ezigwa n'abantu baziri wala gavumenti zisuliwa bantu baziri munda bw'abanga wanaabawo anarchy mu bukulembeze bwonna evamu awo balimu kizibu nnyo omutofu butuke ewaabe wansi eri eggulu mu Ajumani yeetundira soya negundi n'entuntunu okiwulira n'adduka n'afunduka wali ekamuddini n'adduka n'ajja mu State House n'awamba ekyo kikulimba impossible kikyetugezaako gamba bitandikira wano nakumanya endya n'ensula buli kimu omulabewo kyanaavanga abeera wa mu nnyumba Bayibuli ekyogera era mulabewo asinga kuba mukyalawo oba onaafuna omulabe aba mukyalawo oba mwamiwo ye mulabe yakasinze oba mukwano gwo is the greatest enemy. Lwaki tunyonyola ebigambo bino tugamba bwe tuti nti Setaani yali amaze mu kyetuyita heavenly realms, heavenly atmosphere emyaka egitabalwa. So Adam ne Kaawa bambi nabo they were victims. Ekigambo ky'okussa kituufu, they were victims. Bagwa mu kibinga batomedde kitomere. Kyatandikira gye gyatandikira. Bagwa mu mbeera nabo gye batamanyi bagenda okwesanga nga balina bwere balina kwekweka. They even didn't know. Lwaki tebakolanga Yobu? Yobu naye teyaliiyo. Musoma naye Yobu teyaliiyo. Naye Yobu yamaliriza ayimiridde mu bweshugu. Kubanga byera byatandikira mu ggulu. Ng'oli bateesa mboozi zaabwe. Kituufu. Era bw'otunuulira ebyafaayo bya Yobu olabanga mu ggulu waliyo discussion eya Katonda ne Setaani and the effects are spilling over to human beings somewhere in the world. Kati ffe abantu ne Adamu ne Kaawa n'abalala tutomerwa ebintu ebiteekwa okubanga birina gye biva. Ekibi n'amaanyi gaakyo kyade kiyinza kusibuka mu kaplaneti nga kano kigende kikube universe. Kubanga the universe is vast. Newankubadde wano wekyamerukira. Kyafuna amakanda wekyesimba. Katonda byasinga okwagala kyekyo kyokka. Naye ekibi tekiyinza kusparkinga from a very tiny planet which is a millionth of a sun. And the sun is only one in a galaxy
of billions of suns and stars. Tichaite kirina ngeri gye kiyinza kujja kifaananga akawuka bwe kanaakuluma ku lwala ega tuwafudde tikiti akawuka kawadde kakamuluma olwala naye okutta omutima n'ogukuulamu something must be big. Kati ekibi n'amaanyi gaakyo n'okugavalinga the entire universe kiyingirwemu bamalayika kiyingirwemu bonna bonna abaakitandika ekifo we kyali kiteekwa okuva kisobole okufuuka kyokiraba kati lyali liteekwa kuba ggulu. Era bwe kitandikira mu ggulu olwo kyali kiteekwa okubuna universe yonna. It wouldn't have been seen nga Adam eno ku kaplaneeti kaffe akatinginyinya Katonda kayita ebigere bye mukaganye. It would not have spilled over other planets and wherever. Naye bwe kyava mu ggulu it had to impact the entire creation of God. However, tetwogera ebyo gezaako kuddamu kibuuzo ekitaddiwo ekitasobola kuddikamu naye tugezaako okusembeza mu birowoozo byo omanye waayi lwaki kyandibadde kitandikira mu ggulu kubanga yeewali ekitonde ekyali kisinga obulungi ekitonde ekyali kisinga ekitiibwa ekitonde ekyali kibikka ku ntebe ya Katonda ekitonde ekyali kisinga amagezi ekitonde ekyali kyetolozeddwa amayinja ag'omuwendo ekitonde ekyali kirina n'obusatu bw'obwa Katonda nga kyekyoka kisobola okulingiza mu byama eby'obwa Katonda. Kati that was a perfect match to rebel. Kati Setaani bwe yalaba ebyo byonna Bayibuli etugamba nti omutima gwe ne gugulumizibwa olw'obulungi bwe bwe gumala okugulumizibwa kati n'asalawo alwane ne Katonda. Bw'asalawo okulwana ne Katonda, that was the spark that triggered rebellion in the entire universe, including planet Earth. Naye singa tubuuza nti how oba kyatandika kitya musomero olunyiriri kuba nakyo kiyinza okuba nga akyetaaga ddala soma 28 kubanga ekitonde engeri gye weepampalikako yakutonda kituufu ate kati Setaani osikale naye ate ffe nga twepampalika wasaza omusajja ng'avuma Katonda kubanga akozeyo ka research oli agenda n'akoleyo ka research bw'ati eggongolo litambula litya kati bamala okukola conclusion naga Katonda taliiyo zolaba nzudde wano eggongolo nti obugulu akakadde kamu naye nga yalitadde walionaga Katonda wange gw'atangazizza eggongolo lye natonda n'ozuula amagulu ze ge nabala edda kati gwe mugezi bantu bali mu saayansi eyo tuzudde akawuka bwe kati tuzudde ng'omuntu afaananamukko n'ezzike bwe tubatabula tuti olwekyo Katonda taliiyo amazike oli ku bintu Katonda bye yatonda byewonyesa yatonda omusaayi gw'amazike n'abantu gwe goli mu kugamba mutaliyo n'amagezi gennyini ge weefuula nti galabye omusaayi gw'omuntu n'ezzike simanya bikwatagana biology Katonda yeekateeka ne mu mutwe gwo. What were you saying here? Tusaba abantu abatulaba barespectinge Katonda bamuseemu ekitiibwa baleme kubanga Setaani naye soma wakiro lunyirumu. How did this happen? How did this happen? Tumasome Ezekiel ndooza 28 osoma olw'ekumi paka olw'ekumi kiki ekyabeererawo 28:17 agamba atya ebigambo ebyogera kabaka 28:17 agamba bw'ati naye tubirinaanya ne Lucifer kubanga era yali amukozesa. Agamba atya omutima gwo gwagulumizibwa olw'obulungi bwo otyo wakyama amagezi go olw'okumasaamasa kwo otyo nkusudde wansi nkutadde mu maaso g'abakabaka bakutunuulire. Omutima gwo gwagulumizibwa olw'obulungi bwo n'okyama olw'okumasaamasa kwo. Ayogera ku kitiibwa ayogera ku positions. Lucifer bwe yalaba ebyo byonna n'ataba mu mativu naga kino kye nnina tekimala kakati nange era ddala muyamba kati ntegedde lwaki yali ayinako ba Lucifer kubanga era bw'otunulira Lucifer ono n'amaanyi g'atukolako mu bukambwe bw'ekika ekyawaggulu tetumulaba na wasinziira tukuba kyo bwe kiri naye ng'atukajjaddeko kati kolowooza nti ekibi kyandibadde ky'amaanyi nga kyatandikibwa mmese
kubanga Bayibuli egamba atonnyesa n'enkuba nti okumanyanga mulimbe ekyenkalidde awo asobola n'okuwandula omuliro okuwanduka okuva mu ggulu. Ffe ne tulowooza nti byamagero bya Katonda y'alina kumanya nga omuntu atuula wansi n'akema bamalayika n'abamatiza bamalayika n'abakkiriza ne bakyuka gwe tulaba nti oyo wanjawulo kati ekibi singa kyatandikira mu musota kakale kaŋŋambe kyatandikira mu nswera kati enswera yandize etya n'ekibi eri Adamu okujjako okugira. So in other words we are answering the why. Ekibi tekyandibadde kibi nga bwe kiri singa tekyatandikira mu ggulu. Ndiye omusota gujemye Samoya Adamu yandibadde agambye Katonda omusota gujjewo. Naye Setaani bwe yajema ne bamalayika ne bagwirako. Setaani tekyali kitonde kyakumala gajjawo. Setaani tekyali kitonde kyakumala gatwala. Yensonga lwaki bwe kyagwa Katonda yatwala obudde n'agamba nti kankusuule busuuzi. Ensi ekulabe n'ekibi kyotandise naawe okirabe n'abantu bonna balaba obutali butuukirivu otyo. 18 agamba mbu wayonoona ebifo byo ebitukuvu olw'olufulube olw'obutali butukuvu bwo mu kusuulibwako okutali kwa mazima kyenvudde nziyiza omuliro wakati mu ggwe. Setaani alina kye yafuuka yafuna omukisa okulaba ku kisa kya Katonda ekimala era tagenda kusonyiyibwa. Katonda alina ekisa kingi naye kya Setaani kyaggwako ekyasigalawo kyekyaffe. Omukisa gwonna Setaani gwe yalina okutegeera nti Katonda wa kisa oguggo yagulina. Ekyamazima kiri nti bw'aba teyategeera nti Katonda wa kiseera na kwagala talikyuka. Obanga yategeera naye ekisa ekyo kwegana kitekinga for granted. Kiringa naffe bwe tubeera awo n'oweziriba mu kibi n'oweziriba kubanga omanye ekisawo ekinoga. Kyabagamba nti omuntu amaze okutegeera ekituufu n'asalawo yeziriba nga butali butuukirivu oyo tekyasigaddeyo saddaaka eri bulamu bwe. Tusaba abatulaba engeri y'enjawulo tetusobola kumanya lwaki ddala Setaani ekibi bwe kyatandikira. Ne waaki tulina obukakafu nti muye mwe kyava. Ekyasuula Setaani kulwanisa bwakabaka bwa Katonda. Tubasaba nammwe muleme kumweyungako kulwanisa bwakabaka bwa Katonda. Tuyinza okuba tulina byakuddamu byonna eri kibi na bwe kifaanana na lwaki kyatandika bwe kiti. Ne waaki tuli bakakafu nti weekiri. Naye tulina amawulire amalungi. Kyawangulwa. Era tulindiira lwali kijjawo. Good news. Ekibi kyakola ki? Kyawangulwa. Tweyanzanya musoma tweyanzege. Bannange ekibi kyawangulwa. Oluganda ekibi kyawangulwa. Tekikyalina maanyi gonna. Setaani takyalimu kwegamba omanyi omulambo oguli awo naye ogukyasigadde nga gulinga ogubugumamu. Tusigaze ekintu kimu Kristo kujjawo effects zino zonna ez'ekibi ze kitukozeeko. Naye Mukama waffe yeebazibwe kubanga essuubi eryo litunyweza. Banaye olaba kiri bwe kiti nga Setaani aliko kawuuwo kaakubwa nti simanyi bwe kyandibadde singa Mukama waffe yali tannaba kujja kutulokola kutujja mu kibi ekyo. Naye twebaza Mukama kubanga ekisa kye weewaawo kyamuleeta okutulokola. Ndowooza bwe yategeera nti we are victims. Ate olw'okwagala kuli okungi kwalina n'ekisa kye ekingi nga ddala tayinza kuleka kibi kino kuwangaala naffe. Kyeyava ajja nga yalina okukijjawo. Mukama waffe yeebazibwa olw'ekyo. Oluganda webali nnyo webalire ddala okutubuuliza ekibuuzo ekyo. Kansubire nti nno okijjeemu ekyokuyiga. Tuyinza okuba nga tetukubidde ddala ku mutwe kubanga byonna tetubimanyi naye byebimu ku bye twesunga okubuuza Katonda waffe lwaki kyatandika. Ate bwe tulikifunako antidote oba oliawo lwe tulitegeera era tekiriddamu kuddamu kubeerawo nate. Webale nnyo Musumba waffe okubeerawo tuddiramu ebibuuzo. Toyagalizaayo omuntu wiiki ennungi. Njagala okwagaliza famire yange mukyala gwali alaba mwami omukyala Sempala bakadde bange Nasa naawe bwe bali ate n'abaweereza bonna betuweereza nabo ku bwa Ssaabalabirizi wa Uganda Union muli Ssaabalabirizi Omusumba Maka muwandiisi omuwanika n'abalala
Mena asaba Mukama abonye omukisa. Mbebaza nnyo namwala be program eno Mukama abawe weekend nungi. Amen. Nange ndoza kantu wale ntumireyo omuntu omu yekka njagala kutumira Ivan Tulyasingura asinziriza Kyambogo ku University awo. Webale obuweereza bw'okola, webale okwewaayo kw'okola olw'obuweereza bw'okola mu kkanisa. Ate era nywera kubanga Mukama waffe abeera wamu n'abo abeesigwa mu bakola emirimu gyabwe n'obwesigwa. Mukama waffe yeebazibwe, agulumizibwe. Tusaba batuweere wiiki ennungi, tusaba abawanguzi embibasoomooza n'emikisa gye gyeyongera okutambula wamu nammwe okumala wiiki yonna mpaka lwe tunaazisinkana naye nga tetunaggalawo katumale okwebaza olw'ekyokuyiga kyaleero. Mukama tukwebaza kubanga otuyigiriza. Tufundikira tugamba nti ekibi wakiwangula. Awo ge mawulire agasinga obulungi. Bingi bye tuyinza okuba nga tetukitegeerako. Naye kye tumanyi kiri kimu nti watufiirira n'owangula ekibi n'amaanyi gaakyo era mu ggwe tuwa abawanguzi n'obukirawo. Tuwa obuwanguzi ffenna abali be puroguramu eno owe n'omukisa byonna bye tukwatako engalo okukola ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye. Amen. Mukama batukumire tusenkane Sande ejja ssaawa y'emu. Era oyo naawe abalala okubeera ababuulizi n'abalala abalunda n'abayigiriza olw'okutuukiriza abatukuvu olw'omulimu ogw'okuweereza olw'okuzimba omubiri gwa Kristo. Mu buufu obwo ekkanisa y'ensi yonna eya Seventh Adventist Church yateekawo okuyiga Bayibuli okw'abakulu, the quarterly adult Sabbath school lesson, n'ekigendererwa eky'okukula n'okutuukirira mu kukkiriza. Kozebwa kw'obulamu mu linnya lya Yesu tekitegeeza nti olwo buli kye twogeddeko kigenda kukolebwa mu budde bwaffe, mu ngeri yaffe ne mu ndowooza yaffe. N'olwekyo lesson week eno ekuyigiriza enjiri ey'emirembe n'emirembe ey'obulokozi. Etteeka lya Katonda eritajjulukuka, ngamba amateeka 10. Okuviira ddala munda oli muntu mulungi n'ebikolwa ku muluka bikole ki? Biba automatic. Biba automatic kubanga obikola mu kwagala, obikola mu kusanyuka, obikola mu mirembe. Yogera ku biseera eby'enkomerero okutuukirira mu mpisa ez'okutya Katonda. Naye ate nga n'omwoyo ansika nkole bwe nti. Yes. Kati nensiŋŋaana nga ndi awo wakati naye ng'ate amaanyi ag'omubiri mangi nnyo gampala awala okukola ekyo kubanga ekyo kyenjagala. Nga bwe twetegekera okujja kwa Yesu Kristo okusembedde. N'olwekyo we tuli weewali omugguukiriro ogwa boundary egenda okusunsula asala n'atakola ki. N'olwekyo we kubanga obadde weebasige ekiseera ozuukuke. Mu lesson week eno nkuleetera abasumba baffe ab'enjawulo, abakadde b'amakanisa, ababuulizi b'enjiri, gattako abavubuka envuumuulo. Lesson week eno Sabiri paka saa 3 ez'akawungeezi nga twaniza Sabiti ku 3BN Uganda, Avendo Productions ku YouTube, nange Yonasaani Matovu Munagomba.